Kale mbalamusiza nnyo mwebale nnyo kubanga mugikwasaganya eno interview mbulo obutababuuza kwalo interview gyokola ebeereji muzokoze nnyingi nobanga necho kugera China netugenderawo nkola ne Biv Organic Access Building Lubaga Road 07552 247 Dr. Senjobe Richard omukugu mu ndwadde zonna linking up naye then brand shoppers bo bambaza ngoye kabalagala ez'abato n'ez'abakulu 0707 kinana mukaga 7 7 ne pista 2 cream bona ku screen kwe bali eno interview mbagambye bo bato mmanyi manya gange nga negwendeze to mmanyi manyage haya nengo oliko YouTube Emma thank you so much for hosting me Bambi last week but one nayogera ebigambo ebyo abantu basanyuka abamu banyiga abamu banvu but I'm so sorry to everyone who thinks I should not be proud of myself. You have to be proud. Sirina statement je nayogera ng'etyobola obwakabaka. Temuli mu statement yatyobola Katonda. Temuli mu statement yatyobola ddiini. Temuli mu statement yatyobola kikula kya muntu. Nti nnyomya abantu. Truth be told. Okay. Ngenda ku ekyokulabirako nze bwe ntambula ensi entono Allah zansobosezza okutambula mukko. Yes, sir. Bosanga banno bagamba nva Uganda. Ekibuze kisooka bakugamba Amin dada. Kati truth be told, tosobola kugamba bannanga ani atamanya Amini. Yewe oba tumanya Amini oba oli kuki. Yafa Allah mwekimule ky'emirembe amusonyiwe ebyamusobako byonna ng'ali ku nsi kuno. Naye oba tumumanyi oba oli kuki. Simanyi. Abantu bano abatulemesa okwogera ebigambo ebyo tebaagala tubeere hard working, tebaagala tubeere proud. Teri mulimu mubi ku nsi kuno. Professor asobola okundaba ku YouTube ngalowooza neetoolinka oba mala biseera. Naye waliwo ali proud of YouTube. Osobola okubeera ng'ovuga nnyonyi ne wabeerawo omukugu alabanga okuvuga ennyonyi si mulimu. Kitegeeza ki? Nti teri mulimu munafu, teri mulimu gw'amaanyi. But gwe ky'ogujjamu kyekisinga obukulu. Era kyekigufuula ogw'enjawulo. Thank you so much. Okubuuza kuba kuweddere tubiddamu ebyo. N'amanya sijja kwogera bwe nnina wano. Nze Ibrahim Mukasa. Tuline Emma blood wange for a long period of time. By the way, Emma wansooka ku internet kuno. Ku internet? Yes. Ate nze njukira ku yansookako. I don't remember. Waliwo omuvubuka bamuyita Mwerabidde erinnya twakolanga naye ku Red Pepper. Atali wako. Ambuzeeko ennaku naye nga naye alina YouTube. Mwerabidde erinnya muddugavu bw'ati. Ayogera amwenyereketa. Yali mukwano gwo. Ngezaako kumusika Anyway, tujja kituuka kikyongera mujjukira. But I respect you so much. I love your works, Emma. I've been following you and I'll continue following you. Ndine Emma not because nti tuzze kola kyoba ki, but because of the brotherhood. Yes. Obwa Sseruganda, kamukamu gwe muganda, kikwekwe tokweyimusa. Kikwekwe tokweyimusa. Ngabo njogeddeko ebyo nsiibidde ddala. Nze kankwogereko bye nkumanyiiko. Ekisooka kya byonna. I remember my first time to see you. Wakuba akalango oli ku Star. N'ogamba obabeeyo omuntu ajja apresentingeko naawe. Kwali kugezesa nze ng'omuntu neebaza Katonda nti ngezaako okuinventinga ebintu ebipya. Ebitatyobola, ebitavvoola, ebitalengezza. Nti we nali nkola ku Star TV nagabanga opportunity nga neefuula okuba HR naye nga siri naye nga nsobola okuyita omuntu DJ Santos namuleeta ne tukola, DJ Kuzi ne muleeta ne tukola, Michael Marvin Senfuma, Rupi de Pro owenkola ya video, musajja wa amaanyi wa kabinyo ne muleeta ne tukola, Lujja Oblizi akola Cavtoni music, nze namuleeta tukole ku TV. Ku YouTube beetwekayo because ku YouTube gwe weeteekayo teri akuyibale nnyo. So nabeera nga unengamba abantu nti ani asobola je tukolemu. I remember that scenario. Katika sini point nti nkera unengamba ani abatamanyi oba oli kuki. Like tuleeta ebintu nga bireeta humor, kusesa abantu na kusanyusa abantu wabula si kutyoboola. Kubanga nze nalabanga show ezo nkyasoma. Nganda ba show oli kumacha. Buli lunaku n'olwomukaga nakubanga messimu buli lunaku ku kigunda kya Star TV. Era wagamba nasindikirawo message nenkererawo. But it is very good. Nti nasooka n'ofuna.
It is very good nti wabeerawo embeera eyo nti sikuleeta nti bakusasule but manjagala nkuteeke ku platform wano tuwambuke nze sifiirwa kukulaga kkubo sifiirwa tadooba yange kukoleeza tadoobayo sifiirwa kukubuulira mazima sifiirwa kubuusa era abantu abatulaba Emma babeere proud of others olaba Emma ng'ali ku YouTube kuno nga waliwo omuntu ayagala okulanga nga temukkaanyiza gweyagala $5,000,000 nga Emma ajja kulya akakadde oba 2 gamba Emma oyitawo Emma waba ayitawo amutwale waba tayitawo amuleke naye omuntu agoba sponsor oba advertiser n'amala n'ayonoona n'abalala boona totawaana naye oledde sponsor tomukoledde ate tokkiriza akole ne Ugandan lifestyle tomukiriza akole ne extra digest mugoba nsonga tomukiriza akole ne cruise exclusive ya Alan Cruise tubeere bamazima oli mu nsi ki ekyo bakibuuza nnyo abantu bakitegedde lunyo awanyi bangenda obuuliza ekibuuzo kyange ekisooka what makes Ibrake atakoga atagejja world over East and Central some parts of Asia what makes Ibra is being real wadala nze ni musajja musiraamu ni musajja munnauganda ndi proud okubroadcastinga mu Luganda kituufu that's why omwana gwosanze wano nga angamba ayagala kola intani abadde ayogera luzungu ne mbuuza amanya go gwa nangamba Kavuma babeddirango musajja muganda lwaki ojjewa mukasa mwogera oluzungu sina kindi tukube embogo so I'm real ndi waddala ntya Allah yatonda eggulu n'ensi nsaala nsiiba ntuukiriza obumu ku bulombolombo bw'obusiraamu omuwendo ogusinga obunene nyinza obutabumalayo bwonna bati ntuukiriza obusinga obungi ng'obutanywa mwenge obutakosa bitamiiza obutagatta Allah kumugattako kintu kirala n'okuggyako kusinza ye bw'omu kuwa zaka okudduukirira abatalina muwasirizi abali mu bwetaavu nga nsobodde sinnakola hijja sinnakola umra empagi z'obusiraamu nzitambuza ezisookerwako so yenze bye binkola bye bimakinga nebifuula Ibrake Mukasa n'okumanya nti ndi musajja munnauganda n'okumanya nti ndi musajja musiraamu n'okuwa abantu ekitiibwa ekibagwanidde ku mitendera egy'enjawulo mu kikula kyabwe ndabika ne gye bava because abantu bava mu bitundu bya njawulo Emma abantu bakabi abantu bali midaawo abamu batandika bwe bityo nze nkukwata nga bozze bwe nfuluma ekigamba ndi nkwata nga bozze abakitegera bakitegera nti ne bw'ojja ng'oyagala kunvuma era nsobola okunaawe okuwa ekyo ky'oyagala bw'oba ozze mwanange Ibula nsobola nzika okuva waggulu webale nnyo nsobola okuva waggulu nennono omuntu ate nsobola okwambuka n'omuntu oba n'omulengera bulengezi oti sisobola mulengera nina okumwenkanankanaawo Katonda yekka gwe batenkana bati abantu Ibra nze interview zange all round tugenda bugenzi Ibrake hostinze abantu bangi olabika hostinze Uganda yonna omuntu gonna wa hosting aliogo mu7 ate ngokuli bangi simanyi lwaki na mu hostinga naye bangi sinaba hostinga owekitiibwa Ssaabasajja wa Kabaka Magulu Nnyondo Namunswa sinaba kumuhostinga sinaba kuhostinga His Excellency the President of the Republic of Uganda sinaba kuhostinga ba cultural leaders nno bangi King Oyo Kyabazinga wa Busoga Omumbere Omukuuka bakalicho Mori sinaba kuhostinga ba cultural leaders ogenda okwogera amanya gona naba kuhostinga nga mutufu okufuna appointment ekinzo okutwalira omwaka kati webuuliza ekibuuzo kyange nti ffenna tulikusoza interview zino naye otususseeko sinaba basukako Ibra tukyali ku pesi ye tuli mu resi batusimbula tukyagenda kyoyina kiri special ekikumekiza okuba nga you can host n'otuuka ne Katikkiro naye nga bonna bakola omulimu gwe gumu naawe osanga
some of them are still mediocre oba bakyabulako. I think kutya Katonda na buli kintu kikwasa Katonda. Yes. Nze nkulembeza nnyo Katonda. Kyovola abantu ola nnyo salaamu. Off and on camera ntola nnyo salaamu. Nkola nnyo ebintu ebitakontana na ddiini. Nkola nnyo ebintu ebitakontana na bwabuwangwa. Yes. That's why you see nti I respect Obwakabaka bwa Buganda. I respect Bwachabazinga Babusoga. I respect Obukama bw'Etooro. I respect buli cultural institution nji respectinga. Mpanye eddiini ekitiibwa. Yes. That's why you see nti you can find me relating with religious leaders. Ku mitendera egy'enjawulo. Yeah. Nze Emma ngenda kubuusa ekintu kiri kimu. Nze sibeera mu mboozi zidiscussinga balokole basiraamu bakatuliki. Oli mutuufu. Sitebateeka ku minzaani nzaani. Kati ze nkeere ku makya ntandika okugamba Pastor Kiganda. Ne Pastor Bujingo. Pastor Muyingo. Abasajja ba Katonda bano bonna balina calling esasanye ekigambo ky'Omukama Katonda. Ebibasobako bano bakubinyonyola Katonda waabwe. Yes. Tali answerable to Ibrahim. Nedda. But osanga omuntu yejaaka. Gwe musumba X. Lwaki wakoze bwoti? Muguzangani. Muganda wange. Omusumba yenna, imaamu yenno basheyi asobola okukeera ku makya n'atutuuza abantu 2, 3, 4, 5 alina amaanyi. Emma, osobola okukeera ku makya Emma oba Ibrahim oba muganda wange naye ku kamera n'olema okutuuza abantu 2. Bwe kiri. Naye nga nekyobayitira ky'amaanyi kibagase ne bakulema okukuŋŋaanya. Ojegera kye ngunyonyola. So I respect abantu bano. Nze ebimu ku binsobozesa like okutya Katonda n'okusiiba kusaala. Banaye tusabe nnyo. Abakatuliki musabe. Abalokole musabe. Abasiramu musaale. Buli omu azanye paati ye mu ddiini ye. Okedde ku makya towa kimu kya 10. Ozadde abaana tobabatizza. Yes sebo. Ofunye omukazi temugasse empeta ntukuvu. Oli musiraamu ofunye abaana tobakoledde akiika. Okeera ku makya tokoze bintu bisookerwako ebyo. Naye ate olabye omuntu otandise okumutegeerera ennyo mu by'eddiini. Koze kikyamu nnyo. Ibula oli musajja musiraamu. Kye kikutuuza n'abakafiiri abo. Naye ng'akugamba kye kikutuuza n'abakafiiri, empagi ezikola obusiraamu tatuukiriza wadde eki. Yakulembera okusonga mwenga. Naye ng'ali mu kupushinga to the wall. Okay. Nja kuwuliriza nkutegeere. Naye sina kyenkulabirako. Okitegeera kye nkunyonyola. Kati awava challenge nti abantu bano oli akeera ku makya n'akugamba ekintu. Natandika kugamba lwaki obeera ne bagundi abo abasumba abo ne bateeka ebigambo byabwe ebinene. N'okiwuliriza. Nogaa naye kati ye ekintu kyakivuga atya. Omusanga mubasiba akapapula. Naye avumirira kiri naye ali mu gambling Allah gy'atakkiriza. Ochegeera. So but anyway, back to the point. Yeah. Nze nsaba, nsiiba, nsaala. Katonda simugattako kintu kyonna. Okay. Abantu awo babuzaawo nnyo ekibuuzo. Lwaki obeera ne Maama Fiina? Because mu comment awo bajja kukibuuza. Yes. Maama Fiina nze mugamba n'omugamba. Abantu tebamanyi lwaki. Tosobola kwebuuza lwaki Maama Fiina mutolera salaamu. Because Maama Fiina yagenda ekibuli. N'asiramuka. Yes. Nze Maama Fiina mumanyi nti musiraamu. Era naffe tukimanyi. Yes. Musiraamu. So mutolera salaamu. Kati nze situnuulira birala biri byonna. Okitegeera. Maama Fiina ajja kusinkana Allah. Allah amubuuza ebibuuzo. Maama Fiina addemu ebibuuzo. Allah mujajinge because yeye kaino bubuyinza okutujajinga. Wow. Tobulina, sibulina, Maama Fiina tabulina. So Maama Fiina, I salute you. Wow. Nekyo Maama Fiina kyakola olwaleero nti president w'abasawo b'ekinnansi mu Africa. Yabadda ku Uganda kati. Aishi ayitawo naawe. Kati bino ebintu Emma. Yes, kati Emma naawe tokyali wa Uganda. Tuli ku Waswa Emma YouTube channel. Waswa Emma. Okay. Waswa Emma. Yes. Waswa Emma. It is Katioli Waswa Emma to the world. Not to Uganda, to the world. We are telling the African story by the way these days. Crossing over to the world. Everyone watching us out there, yes. When you don't know Uganda, this is a channel based in Africa. Yes. In Africa, in the eastern part of Africa,
Then in the eastern part of Africa, there is a country called Uganda. And in Uganda, there is a tribe called Buganda. Yes, a region. People coming from the tribe are called Baganda. Yes. So it is the language we are using. Yes. And we are going to the world. We are telling the African story in the local language. Nze ndaba nnyo YouTube z'aba Nigeria, aba Igbo. Yes. Naye abaana kunyona gamba Igbo is a tribe found in such a place of Nigeria, in such a region. We have millions of Igbos. So this is a channel based in Uganda. We speak Luganda. And our local language, the most popular language in Uganda. Wow. Kakati Ibra, tuli ku YouTube kuno mu Uganda. YouTube etambulira tuwadde ebintu ebirungi. Nze ndi kyendi, so far because of YouTube. Ibra nkutegedde nnyo, nankwaye nali nkumanyi nnyo, naye nse kumanyi nnyo ku YouTube. YouTube yaffe mu Uganda tugibasingidde nnyo ku politics ne entertainment. Olowooza lwaki tulilayingidde mu rotation eyo? Abaana bangi bakola content creation. Twina yebaita YouTubers community. Mulimu aba Asperia, mulimu bali Open Angel, mulimu ba Fabi Music. Abakola ebintu benjawulo vlogging obirako. But community ne bitaba were kwaminze bulungi ekyabulamu. I know your critique about that. Onyaga tusembulire. Njagala gamba abantu. That's politics and music. Taking over. Music is a universal language for all sorts of people across the whole world. Yes. Music lwe lulimi abaddugavu, abazungu, abaami, abakyala, abaana wansi w'enjuba, olulimi olutugatta. Okay. Allah yatonda eggulu n'ensi eno, yatonda ensi n'atufaananya ffenna because tuli mu kifaananyi, naye n'atuwa ennimi ez'enjawulo, n'atuwa langi ez'enjawulo. But yakola science n'amuteeka mu kye bayita music. Ffenna twogera olulimi music. Music ono agatta abakulu abato, abaami n'abakyala, abakadde n'abato, ffenna abagagga n'abaavu, abawejjere n'abali obulungi. Bayambye ne basunnuuka n'abali mu nteekateeka okusunnuka okutuuka ku balala. Olulimi lwe twogera. So music awo akubawo mu buli ngeri abajja kuyitawo. Ebyobufuzi bino mu butuufu biteekinze abantu by storm. Courtesy of ngenda kubeera honest. President Museveni yakyusa game ya politics mu ggwanga Uganda, n'amwagazisa abantu n'abasigira ekifaananyi ky'ebirungi ebiri mu bululu, okulonda nga tewali mbeera yakuba masasi biki kujjako gavumenti, n'abaagazisa demokrasiya okusalawo kw'abangi. President Museveni n'akivuga ekintu kye. Along the way ne wajjayo omuvubuka w'emyaka gyaffe oyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate ye n'akyusa dynamics, naye nga asinziira ku kya Museveni kye yateekawo. Kati ate ye kye yakola Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akwata ebyobufuzi n'abijja mu bakulu n'abifula bya bonna. Byaffe ffenna, si byabavubuka. Quote me right, bya bonna. How and why? Yeah. Omwana wange bamuyita Alpha Jayden Mukasa. Okay. Amanyi Bobby Wine, amanyi Chameleone, amanyi Kenzo, amanyi Epasi, amanyi Shiba n'abayimbi abalala. Bati abensoso okumenyera mu kaabo abaagala nnyo. Ayagala nnyo Bebe Kulu, ayagala nnyo olulimba lwa Bebe Kulu awo, naye sijja kulwogera. People will criticize my son, but ayagala nnyo Bebe Kulu. Okay. Kati omwana nga ayagala nnyo Bobby Wine, ayagala olulimba lwa Kyalenga, oshegeera, because olulimba luhitinga ng'omwana nga ategeera. Ayagala nnyo Bobby Wine mu bintu by'obufuzi, si nti amwagala nti anaamulonda because talonda. Naye buli lw'oyogera about politics n'ogamba obululu, n'otayogera kigambo politics, n'ogamba nti obululu, ekijjira ebirowoozo omwana wange bibeera Bobby Wine. My son amanyi slogan ya people power our power. My son bade tamanyi nuupu, amanyi people power, akimanyi. Era amanyi n'enkofiira eyo bw'agiraba bw'ati agimanyi. Era ajawula ku ya military, baleme kulimba abantu bayirawo, abantu era omwana ajawula. Naye lwaki nkuleetera example eno nti politics ono
akatinza akurosa atambudde. Era omwana wange asobola okulaba enkofiira ya yero n'agamba eyo ya NRM ya Museveni. Asobola okulaba nti eno ya people power. Oshegeera. Kati kitegeeza ki ndi politics ono Bobi Wine yakyusaamu omuzannyo n'amufuula wa bonna. Yes. Abali obulungi abatali bulungi, abawejjere abakabi, abayina essente n'abasubira okuzifuna, abato abakulu, abayina essuubi n'abo abambi abali mu kuggwamu essuubi. Bwezi teri ku nsi muntu aweddemu essuubi. Wabeerawo bubezi bantu nga balinga lyagala kubaggwamu naye nga balirina nga lyagala bwagazi. Ngera bw'ogira bw'oti limuddamu. So kati awo kyakyukira nti politics ali n'ekirala. Lwaki abantu beetanidde nnyo politics ku social media of late? It is because Bobi Wine ono bw'ayingidde ebyobufuzi abantu bamumanyi. Babadde bamunyumirwa mu nkuuka, mu Kigunda, mu Kitoobero, Ewankulukuku, Nakivubo, Mbarara, Bushenyi, Arua, Jinja, Mbale, Masaka, Kampala. Babadde bamunyumirwa. So kibanguyidde nnyo okugira bugizi bwe bati ne bagira bwe bati. Yeah. So kivola abantu ate n'ekirala nti abantu ne babeera nga it is the talk. Abantu baffe ku social media bano basobola okuvuga osobola bavuga. So politics has been the game, the business of the day. Abantu batambulira so ye entertainment ne politics, agriculture n'ebirala vlogging bisobola okukola ebirala ebyo naye abantu music bannange simayina banya babitegedde nnyo. Tukoze tutya okuba kitulimitinzemu. Omunajeri akola video omu Kenya tetugenda wala nakola just vlog about anything n'agenda mu kakadde kaki views mbayina amaanyi kuba video neyingira akakadde mubanga eggere kizibu tekitwafekitinze era tukiddukako tutya mpola mpola kwa abaana bakola vlogging bawera ebiki n'omusobyo bali mu bategwa na YouTubers community. Okay, kyetulina okukola to compete. Yes. Ne atenze community jensinga okutya city aba Nigeria. Naye aba Filipino n'abayindi atabo bakuba views omuntu akuba 1 billion views in a week. Waliwo omukyala azanyisa enkima. Thank you. Dodo Monke. Yes, mumanyi. Akuba to the extent nti ayinza okuba ayinza okuba ne sente takyazagala. Anyumirwa bunyumirwa. Kulaba views ze. So kyetulina okukola kiri ki? Specialization. Batya. Kera kumacha tutunuulire tugambe nti yes nja kola obulimi n'obulunzi tebajja byagala naye lemerako. Obikole. Message eno wano wakulu nyeri ba vlogger. Ba vloggers ba Moana, ba Brenda Katama oyo ali mu US, bali Open Angel bali wano, ba Fabe Music bakubannanga ku social media ku YouTube. Kuwaze na bakubennanga bafuna mu views. Kati owennanga oyo omulaba. Nga Fabi. Asookera ku macha ne yerimba mbwe agezese n'ebirala. Tuyina omululu, tuyina obutali bumativu n'obutakkuta. Bozuula nga amaanyi go gali mu kukola YouTube videos ng'onnyonnyola bunnyonnyozi Nyanja na Mega. Lemera okwo. Tours and travel yes. Lemera okwo. Oyizo butakikuba leero bati lemera okwo. Because ojja kwagala okutagala. Okay. Oyagala okuyingira katugambe nga SB4 byakola. SB4 akubireyo. Yes ebo. Because kati because ola ezo show za abantu ezo. Humanitarian charity ezo show ze mukola ezo. Muzimbira abantu, mudduukirira abantu. Nyinza okugenda nefuna views 10. Why? Because simanyi kuhandolinga abantu bano. Tobaina obanyonnyola. Okitegera kye kuyoyola. Kati nina omuntu omu yangamba. Omuntu omu yangamba nangamba SB4 kintu kyakola ne mugamba nti oyinza okirabanga ekyangu gula ka kamera ne laptop otule wali nonyayo omuntu omu mubuuza ebibuuzo ojja kubuuza ebibuuzo ebyo mala omutandika omutunulira bwoti abamu n'ekirala bajja kubba essente z'abantu okitegeera because abantu baweereza essente zoba ziweereza nti SB4 waliwo omukazi ono omuzimbira ennyumba SB4 azimbye ennyumba eziwerera ddala nga tezirabika bulungi kitegeeza oteekwa okuba n'omutima webakuwa omutwalo gw'omuntu ogutuusa wakiri bw'omala ogutuusa nuga naye waayika mpaako
because kya buntu naye si kwewa so specialization kikulu jensizo okukola eya Miracle Mama Fina gwatera okujjanjaba Mama Fina omukyala w'amaanyi nnyo yakwambirako obukadde 17 nnyo naye endoza project ekyasinza okulastinga ku YouTube ebbanga eddene egenda myaka egi nga bannayuganda bagifandinga Mama Fina nga yaggala bino ebirimu emitwalo 5 simukubira naye kasabijjamu okuteeka mu milioni 4 ani Mama Fina atandikira mu milioni 3.5 kasabijjamu ebyo 10 akoma ku milioni 2 by the way abagala obuyambi akoma ku milioni 2 tasukkawo okumanaginga funds ezo omuntu omutuusa gyalina olwokulaga wali so hard ochulira anti sente chikemo bannango tulya sente nga ziri awo nga oli bubi nabo tebalidde nengo nezitusa zigeze kama bule kutiri kugaba obuyambi bro zekuze mbuga byenyo bakuwe bitoro nkaga ngabe uwo tebena nche bagenda kola ki uliriza nga tolina na mafuta mu motoka etambuze enkaga nga temuli mafuta tekuli mafuta andi tosa kunyonyola muntu ono gwe bawadde enkaga ndi nguzeeko amafuta tajja bitegeera omuntu asobola kunyigira emitwalo 3 jojje ku kakadde ng'ekyenda mu 7 ogimona naye ng'anyigidde giri 3 kya buntu tomunenya kitegera bulungi so ekyo abakola vlogging omukulu asobola okubanga ekyabalambikira mu specializing ate banywerere ku kye bakola ate nekirala tulinawo kye bayita Uganda YouTubers Awards invention nagilowoozaako nenjicreatinga banteeka mu category ki nalaba categories ziringa 2 ina categories 2 yeah I saw them oli mu YouTubers of the year oli ne mu awards adizo award tuli mu kuzisengeka tukyanonya funds kyabula katono Mafino somugana atuyamo emiliyoni nga 3 ajja kufundinga so mulungi nnyo mukyalo so kati ekintu kya Uganda YouTubers Awards ekyo invention twagirese ne tugikwasa ba community etutwala yeah esimbirewo how do you talk about this kubanga saagadde mutunzi wa byennyanja kuveeri atutegerere andi ebyo byasuula awards za music wa Uganda nali nnyumya n'abayimbi abakabi of course kino toyinza obutaagala kiwulira naye music wa Uganda atambulira ku bantu bali 3 ani nani Bebe Cool Bobby Wine Chameleon however much abalala gye bali abakabi kantu waliwo omukisa wambuuza ekibuuzo kino statement eyo njiwulira nnyo naye abantu bagamba tetuveewaawo tujja kuvaawo abaana bagamba Kenzo mumubuusa amaaso kati ati Kenzo naye alina liije eyiye andi nga kati bwakoze award tewakoze category emu aziri category 24 thank you so much tukugamba nti bano bakola sumbuusa bagiyita BBC wayagala gyeta bamoyitawa tewali atuwetabamu yakikolo kikyo andi Kenzo sumbuusa yagireka n'abayitako naleta BET nagandi kati mwe mukyatolinkira Kampala mwejaga n'abayitako era n'abaleka ochegera so it is BBC that is Bebe Cool Bobby Wine Chameleon that is the combination bajita BBC echa nali nyumya ne Chameleon nampa view ye Bobby Wine nampa view ye Bebe Cool nampa view ye kirinzira ku kicho nti omuntu okuveeri abategekere of course you can have money nojja okolagane naffe ba vision bearer yes because you have the money but vision bearer on wankizo nnyo yes we need money in everything naye vision bearer mukulu nnyo okitegeera so kati kyewakoze kirungi I support it nkuwagira ebitundu 10 ku buli 10 however okudda ku kiri ekya abagalo nti okumenya kasaako kano obaka obusonda buno tosobola but kyobo olina okukola kiri kimu kuyiya Kenzo yalaba nga tasaba penetrating basa tulula nakola byabalema kola bye batakola because Kenzo akoze ebyalema Bebe Cool Chameleon ne Bobby Wine n'abasigadde bonna toleeta futwayo na fitinayo olumu tubereka abamazima Kenzo yaleta BET Kenzo yasooka okuba 1 million subscribers ku YouTube naleta gold plate yeyo ochegeera so si mu bubi goyinza okuba oyagala nnyo omuntu wo ng'ofiira nawo naffe tulina be tufiirako ssebo tubayina naye tugamba so kati wana abantu bakkirize Kenzo bwe yalaba ntasobola kusatulula bano yaleeta kino Kenzo awangudde awards mpitirivu nnyo Kenzo akubye records ku YouTube mpitirivu nnyo Kenzo akoze ebintu bingi nnyo because ye muna Uganda asoose
okugenda n'ayimba mu bisaawe mu Africa. Yes. Mu bisaawe Colombia mu Puerto Rico. N'ayimba mu bisaawe ebyo. Nti ogenda ku bisaawe nga Kenzo bamutimbi omu. Aliko ne ba Falipupa. Yes. Aliko ne ba Wizkid. Ochegeera. So tumuwe ekitiibwa kwekyo. Kali naye yakola ekikye. Teyakola kali akabasatu. Obukozi akabasatu ako tekasobola kuvaawo. Bobby Wine ayimba lwayagadde. But he's still a champion. Lwakubye ensewulira. Nti ngenda kwa kyokulabirako Bobby Wine olwaleero luno bwakeera ku makya. Naga nti kati njala kuddamu kuyimba ennyimba zange ezo zonna. Sibe kikumi kiri ememe gume. Osobola okwesanga nga ye number 1 ate. Addamu n'ayitawo. Weebale nnyo. So kitegeeza kinti bana abasatu bo tubaleke. Otyo. Naye abaana abato abayimba naye musobola okukola ebyammwe nga Kenzo yakola ebibye n'aga nti nze mpitiddewo wano because Kenzo yalabanga bano banafu ku internet. Rose n'olwaleero Chameleone tannaweza abantu 5,000. Bane tannabaweza. Kabe bebe kulu. Weebale nnyo. Kabe Bobby Wine. Weebale nnyo. Okumanya omuntu ana views milioni 2. Kati ya Kenzo kye yakola yayita eno n'agamba bano bataata bankubye Kampala. Kamba kube international. Kamba kube mu America, kamba kube buna iramba kubewa. Naye naayitira waawo. Okay. N'abalala abaana babikoze ba Spice Dana batunuulidde outside market. Yeah. Nti kati Spice wamanyi naye ku internet ayitidde waawo n'ekitiibwa era tusigala tusalutingani Juliana Aaron Nambiru Nandujja Joan Takawalia. Have much ono naye alina we tumusalutingira nti Spice sebo halese international collabos. So byebyo. So comparison tekyali kubiri nti ani asinga okusinga tekuliwo era teri asinga. Naye wabawo okusinga nti ono asinga mu kino asinga mu kiri. Wow. Yeah. We're just getting a very good quick analysis. Wa interviews okola nga bulaze emasagala yomboozi nti awo no yakikuba yamala ki. Tebali yali amaze. Yamala ki. Buli mayina ko yamalira. Yes. Because Chameleone ajja kugamba Kenzo oli w'amaanyi. Naye tewatunda ku music n'omuguza kasiwukira. Kenzo akugambe yes. Chameleone I salute you. Bwankubaawo. Naye Chameleone iTunes oyina album zimmeka naye nabwa awo nkuba okyagera kyenkunyonya Chameleone wagendako Colombia weebale nnyo kati awo Bobby Wine akere ku makya agambe nti mu butuufu kampani za telecom zonna nakolera telecom company X nempe miliyoni bweziti amalabuze nti naye muganda wange lutalo kiri kiti ekintu ekyo lutalo amugaye nti awo neddo nkuba taata naye bwe nakubira abakyala nange bwe nakera kumacha n'empita abantu bajja mu cricket oval ojawulira oluba tebasibaamu bambalira wengato ne bakkirira Bobby Wine amugaye nti hineebusabala bwe mbayita mbagoba bagenda paka mu nnyanja so zezo comparisons zetwagale ziri healthy. Mr. Ibra industry no fenako tulia direct or indirect n'abatwetolodde industry no giraba mu mbeera ati mu kaseera kano mweri edde engulu obegenda. Like what is your view? Bananyini industry tuli basatu oba bali basatu oba bana. Yes. Asooka ye muyimbi. Okubiri. Omuyimbi nsaba nkugatte ne producer wa audio no wa video. Mbagattaawo. Oba stakeholder basooka. Key player owokubiri ye munnamawulire agenda marketing product yo. Yes. Key player wa stakeholder owokusatu ye fani. Receiving. Webale. Consumer product yeyo. Yes. Key player wokuna yoyo muvujirizi Keti Balamu Abitex Bajjo Emma Balunywa n'abalala oshegeera. Yes. Kati abantu bana abana benkumenyeddo babatano be bannanyini music buli omwazanyira oluye omuwagizi wagira oluyimba lwa Chosen Becky wagira Chosen Blood wagira Fik Famaika oshegeera omuwagizi wagira lutalo wagira omuntu omulala yenna. Yes. Owamawulire Ibrahim Mukasa Emma n'abalala sinzira ku platform yo tonafuya tikinga Zex inch 10 alesa akayimba zi magazine tikinga tote kamwe Chosen Becky alesa akayimba isauru rugende jaja yankuza tikinga Chosen Blood sharpshooter tikinga Bobby Wine ogenda tikinga Chameleone forever tikinga Bebe Kulu ochegeera alese akayimba ke Bebe Kulu alese jenvudde ochegeera tikinga yeah ochegeera tubambuse okay
ebiwayi bye bisuula music wa Uganda. Ibula ayagala nnyo Fresh Kid. Jacob Omutuuze ayagala nnyo Felista the Superstar Bakenzo. Emma ayagala nnyo Karo Kasita ne Baby Gloria. Then Alan Cruz ayagala nnyo Little Tammy. Kati awe ebiwayi ebyo. Naye nga singa bukeera ku makya ne twewaamu omwaka gumumanyi omunafu w'obwongo n'omunafu w'okukkiriza eri Katonda agamba tekisoboka n'ekisoboka ne tukeera ku makya nga ffenna tupapushinga lumu bonna. Then to the musicians as well. Reciprocate it mu reciprocating ekigera kibeera kye kimu reciprocal nti mwagala ab'amawulire. Ab'amawulire bw'akogerako ebitanyuma omuyimbi nze banja bazze nga bankubiranga edda n'otoninga tosikate muguwa okigera because industry yoyo yafukamidde eri ku mavivi naye ate bwe tunaayongera ate nga ffe abakomerera abayimbi bano bwe tubakuba kyokka myaka ebiri tebakola naffe myaka ebiri abalirira ku bayimbi tubalere tukola by the way. Programu ezikola olugambo n'entertainment zibadde zonna zakwebera ziri ku bisubi webale naye kati baki stakeholders baffe tetubakuba nammwe abayimbi emyaka ebiri gye mutudde nga temuyimba mugjeeko n'ekipya akadomola ebbafu akadomola esepiki ebijiiko esowaani nedda nammwe emyaka ebiri mubadde mu liseesi mukomeewo n'enkuba mpya okitegeera abategesi b'ebivvulu abaana bano mubawe ssente ze mutakeere ku makya kubalangira nti twabawanga bapromota agula omuyimbi emitwalo aga omuyimbi bw'afuna obuzaga oyo mbadde muwe ssente zange empitirivu wano naye nga mmeka VIP mitwalo 2 ordinary mutwalo jangu kale mubere mu ordinary olaba omuyimbi afuneko biki okitegeera kyembuuza ekirala as we are trying to wind up connection ya mainstream media ne online oba YouTube kale gibasinga okutegeera wakati mbena YouTube abaina TV number almost what do you talk about this so far and birungi ki ngagwe byoga nti mu butuufu okujja kwa YouTube kutugasseko kino ne mainstream tugasseko kino era wano yitimiridde the mainstream abamu kufe nze nga Ibrahim mainstream yampa experience mainstream ya nurturinga nze bwe mbeera ku Spark TV awo ba producer bange still bagamba kano because okuyiga tekukoma so mainstream nga mainstream ejja kwesigaliza ekitiibwa kyo ku kyekitiibwa ku kya n'okubeera authentic by the one legit mainstream omuntu agenda kuteekako omutwe gusasamaza feno ku YouTube omuntu ateekayo omutwe nga gusasamaza n'olaba video neggwako nga tobirabye but mainstream ngenda ku ekyokulabirako nga agaffe eyo ku Spark TV oba NTV akawungezi bateekako omutwe ne bagamba 15 bafu 15 bafiridde mu kabenje NTV akawungezi ne bajja ne babakulaga nga bebbo 10 ne bakuwa ne dobozi lya wa poliisi nga akakasa kabenje ako ne ba survivor n'abalabye owa YouTube najja kuwako side yemu nagamba 10 bafiridde mu kabenje nakuleetera Bible kenga baseka akabenje kagudde wali so mainstream kwekyo oshagera enoonyereza beyond a balancing stories beyond eri credible beyond oshagera ekozesa olulimi olutesitaaza n'ebifana bitesitaaza. Can you say something to our fans abantu bagidde nnyo ku social media? Mbagala nnyo more especially abantu b'omu Europe mu abalina internet etakwatibwamu n'abe Middle East yaba abaana Europe, Middle East, Scandinavia, South Africa, Asia, America mulabiridde family zaffe bane batulisiza musomesezza abaana baffe mulabiridde family zaffe mutusobosezza okuwasa abakyala mutugulidde engoye mutusasulidde rent mutusasulidde yaka mutujjanjabye ng'omisujja gitukubye ku wansi why because abantu bano balina steady and fast internet ekyo kyekisooka kyakubiri
baagala ebintu bye Kampala abantu be Bulaaya bano leave alone abatuvuma omuganda agamuzira temula zitaawa naye bambi mulaba ebintu byaffe andi bamulaba ebintu byaffe tufunamu because n'abe Kampala wano baali badde balaba ebintu byaffe ne tufunamu ne internet ya buseere naye nga nabo baagala so basanga kwako kamayuji nga beesimbye awantu awo nga babiraba nogamba bambi omutima gwagala naye obusobozi so mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo bwe tuba tusobozeza mutusonyiwa mutugolole tetunnakyama mutugolole tetunnakyama akuba owa akuba awumbawumba mututeeke ku minzaani mu bitukulaakulanya temututeeka ku minzaani mu byangoye ngatto na bika bya nviri bye tusala neteeka ku minzaani ogamba nti naye Ibula Emma Waswa YouTube channel yo giraba ereeta ekintu kino watya naawe ng'otandise n'okyusamu n'okola bwoti naye toŋŋamba gwe Ibula Esati wasiraana toyina ky'otugamba ono omwana omuto Alpha Jaden yakoze YouTube ye kuyiseeko Alpha Media Channel oba onnafuya naye mbuulirira mpitewo mwebale kutwaga nkiddamu abantu abali emitala w'amayanja banange muli balungi tebakoma ku kutulaba bati bakuba essimu mwesimye nno mwabateekako ennamba babakubira ne babaweereze ku ssente naye kati ffe abatalinaako nnamba siinaako nnamba ya ssimu lwaki siinaako eribeera topic ya lunaku nkwagala nnyo webale kola webale butapowa webale kulemerako webale nakugenda mu maaso tuli mu nsi ey'abavubuka batalina mirimu naye webale kwekuliyetingirawo mulimu ne weewa omulimu mu butuufu tetujja kubalinda abagaba emirimu abanoonya emirimu osanga nabo tebagiina so ne tuyiiya bino nkubiriza abantu mwenna abalaba tusobola openinga YouTube channels nga ziwera ne million 10 because Emma bwa subscribing okwange nange subscribe okukwe tewaba amna noma tewali buzibu bwonna no tewali buzibu bwonna ochegeera so kyensaba abantu bakole but mwebale kutuzaala mwebale kutulabirira mwebale kutwola mwebale kutwagala tuli bamaanyi lwekyo mwebale nnyo obadde okimanyi nti ba YouTuber mu field bamaanyi nnyo I know obadde okimanyi nti ba YouTuber basinga bannamawulire bano sente anize nabirabye juzi wano tebabasinga sente anyway I don't know but simanyi but I don't know sijja kukyogerako ekyo nti babasinga oba tebabasinga you never know but abantu abaana bali ku YouTube bambi mwebale kukola mwenna abaana bakoze sina just waliwo just abantu abagala okuleetawo embeera waliwo abafererako abayisa abantu obubi si bangi ali omu gaya aferera ku YouTube ali omu yatulugunya abantu obbi abantu ebbanga ddene complain mpitire nange webale nnyo SB4 yankubirako essimu nga ngamba ku gaayo oyo Alan Cruz naye nankubirako nange ne wabaawo abankubira mwenkubiriza ekibuuzo gaayo yasaliddwa magezi ki asobola okukyuka n'alongosa ne yeenenya obudde tebunnayita but wanaaba alemereddwa okwenenya kyekyo kyowulira nga Katonda agamba nti ez'omubbi gabaaga ganaatera okuggwayo bwe gaggwayo tewaba rivansi yonna eyo teriba rivansi so nkusaba mwana wa maama munnayuganda munnange muntu munnange because oli mu kifaananyi kya Katonda mu kifaananyi kyange abantu booli mu kufera toninga down kyenyinza okugamba then to those abawemulirako tukakkane tubeere real to respecting culture norms okuwemula si kirungi abatakingirako abantu balina ensonga zaabwe bwenyinza obutabagambako naye nfa nnyo kubafererako n'abawemula omuntu ali kuno ku YouTube kuliko solution naye ate nekyatakole awunzi agenda kikola so yembeera eyo naye nga mwebale kutwagala bannayuganda mwebale nnyo 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 gavumenti nze sijja basaba musala emiwendo gya internet nze nja kubasaba
nabo bayingireko ku internet balabe. Ochekeera because abantu babasabye naye muyingireyokko ogenda shooting a video nga ya GB 5 oja uploading olabe kye kitegeeza. Ngamba babasalawo oja uploading nga tegenda because okwa uploading a video ya GB 5 ositana etwale dakika nkaga ositana kyokka bwe yimirira ne posing data nagwawo eddayo mabega. So muyingireyo konamwe bwe mbade muyingiddeyo mufune abana bamwe bakikoleko mulabo buzito bukirimu singa bali bamanyi bulungi ensonga bezitambula singa basemwero gya internet singa buli muvuka ino buli mukati because bajja gamba tuwa musolo ku internet gitugula tusuli taxed ba youtubers bali taxed empititive sente kamera ze tukozesa bakutaxing okuva mu eri paka mu banka wano kamera ze tukozesa amasanyalaze gano because tojja ku editinga video otali masanyalaze tojja kucharginga kamera nga toyina masanyalaze tojja kutambuza bigere. That is all fuel. So yeyembera Emma nkwagala nnyo naye nkwagala nnyo yabali nnyo interview nnyo padde wala interview gibakuwanga eberemu naye tubadde mu interview tubadde tunyumyamu ngozi yaffe tubadde tunyumyamu nze Ibrahim Mukasa nze waswa Emmanuel. Abasiramu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Abenzikiriza endala abakatuliki orthodox ba advent abalokole omukama Katonda atenderezebwe eyatonde eggulu n'ensi nannyini buyinza. Wow. Omukama Katonda abakuume still blessings mu 2022. Okay. Action plan tukyali mu January wandika by'olina okukola omwaka guno. Buli kyomala kyotiikinga ebiba bikulemye odde ku drawing board weebuuze lwaki kino goal and surge hittinga lwaki saa hittinga target eno. It is not too late in life. Akugamba nti tosobola tomwesembereza tuli bawanguzi fenna mu linnya lya Allah yatonde eggulu n'ensi. Mbaagala nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banango oli ow'omwoyo mubeere bulungi mweraba. See you.